Kaakati omwami golaba oyo mu katambi agenda kufa nga tazze mu kubba obulamu bwe bwonna. Tagenda mu kuddamu kubba obulamu bwe bwonna kubanga ono gwe yabbye tabbika. Omwami oyo bamuyita Kigozi. Kigozi abadde akola ku kyuma kya mmwanyi. Kaakati yagenze ne yeekoobaana ne banne ne babba emmwanyi z'omusajja kwe babadde bakola. Baagenze mu sitoowa ne baggyayo ensawo z'emmwanyi ne bazitwala ne bazitunda. Kati kumbe nannyini mmwanyi be bano abasajja bagamba nti bo beegangaganga dda. Yagamba nze teri muntu alinziba. Kati bambi mukulu Kigozi ye teyategedde nti omuntu gwabba emisambwa n'emigundi gisula wuwe. Kaakati emmwanyi azibba bazitwala bazituna n'emikwano gye. Nannyini mmwanyi agenda okujja ku sitoowa ng'ensawo z'emmwanyi ezimu tezirabikako, ng'alyoka abasindikira liri ejjadu. Kakati zibayo teziri busa nga Kigozi ne banne ababadde babbye emmwanyi baakomyewo baavula, baakomyewo bali mu kutagala era baatuukidde mu kifo kye nnyini we baasoose okuwummuza emmwanyi zino. Mikwano gye abalala bo ne bayingira mu sitoowa ne batandika okuzimeketa nga mbisi. Omanyi okuba nti oli mu kulya emmwanyi naye ng'ozimeketa mbisi. Lwa bubbi omusajja gwe babbye yabasindikidde liri lye bayita eddogo mankuboolo. Oba bannanga abasawo abakola bali ludda wa? Omuntu osobola okunoonya omusawo ayinza okukolako n'akubula kubanga abasawo abasinga bafere. Kati oba bano abasawo bati abantu nga bano babajja wa? Abantu baliyo balina obulumi. Abantu baliyo balina obulumi. Sente ze baziteresezza abantu baziridde. Oli n'agamba bannange kankola omuntu ekintu kineno naye nga omusawo omutuufu talina wayinza kumujja. Oba bano abasajja abasawo babajja wa abakola? Kaakati omukulu Kigozi wuuyo ali mu kutagala oyinza okulowooza atamidde. Naye gwe mulaba oyo tatamidde mulamu. Wabula eddogo lye limuliko lye limutuddeko kati lye limukozesa. Limutwala agenze we baaziwummuza gye muganda wange. Abantu tebakyaloopa kati ku mapoliisi, nze ekibagamba nnyo. Abantu kati tebakyaloopa ku poliisi. Abantu ensonga bazitwala mu bajjajja. Anti bajjajja bo tebagenda ate kugamba nti ate tuweemu ennaku 2 ate mbu simanya biki. Omuntu ne wabanga yatunda ekintu ky'omala n'omutegeera. Buli yakutte ku mmwanyi zino alina okukirozaako. Eddogo lyatandikidde kukabwejumbira mukulu Kigozi. Era obanga gwe mukazi wa Kigozi baawo kaweddemu dda alyenaavuya. Vidiyo yiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Gwe Kigozi mwanyi wazitunda wa? Buli yakwatako tumwagala wano. Tanabajja ajja kwogera gye yazitunda. Amagenda gye wazijja yangu. Mwawumulizaako wano baawumulizaako wano. Ne muwumuza wano abaana muli bagezi baaba. Bayitaawo. Banti atulaga bye baayitira. Bayitirawe? Mwayita wano musoga Mtwale meka? Yakuwa mitwala meka? Mitwala ena? Yakuwa mitwala ana? Ani azikuwa mitwala ana? Gwe musoga? Ani yakuwa mitwala ana? Gwe waguze mwanyi? Yogera. Ajja kubyogera obimaleyo. Yatugambye 14 kati mitwala ana ge baamuwa. Gwe kati oli omulala ya. Ati okujja okutuuka wano. Yasose tulambuza we yasoko ziwumuliza ongeja zitwala mu. Yawala mpane ku mutuka amasanyalaze gona atulaze. Oli ali waggulu. Oli ali waggulu. No abadde awo. Yali waggulu abadde bwe. Yimiridde ku nsawo bwa. Sanjala. Kwanza tukokirizibwa kuba wano. Yeso laba akoze n'omubwati. Nayambuka. Kata mu nsawo. Kati ne baleeta obujambo. Tulayita batabule. Nakola wa. Tulemedde nga bandamubende afa yafa. Yakaddewo byakinga yabakoze byakinga twagala tuzinabi.
mulabe n'abalala bajalabirako bakulira sitowa n'agamba nti ekisango gattano tetulinze wabbiti nga ddira mubiri ati batugambye addira mbire. Nze mbagamba nnyo nti abantu tebakyagenda ku mapoliisi. Mukimanyi nti essaawa zino abantu abasinga obungi tebakyawaaba. Abantu abasinga obungi tebakyawaaba. Abantu kati ensonga abazikwasa bajjajja. Omuntu basobola okukera ku makya ne bamubbako ebintu byewaka. N'agamba asigenda kuleekaana nammwe. N'agamba nze sigenda kuddaawo ate mundeekaane nammwe ndeebookane nammwe simanya munzibye. Omuntu ne bamubbako ebintu bye mu sitoowa bijanjalo kasooli biki n'agamba tewali buzibu. Nze mbalinze. N'alinda ssebo ye n'agenda mu bajjajja be n'akwata mu bibbo. Ogenda okulaba basindikidde liri ery'ezzibu. Abantu tebakyayagala na kumanya bintu bikwatagana na poliisi. Ku ddiiro ki? Poliisi eridde ssente z'abantu tebakoledde. Omanyi nti ogenda okera ku makya n'ogenda ku poliisi n'owaaba omusango nga kati katugambe bakubbyeko pikipiki yo. N'owaaba omusango ku poliisi anti yamunaye piki yange mbadde ngitadde wali ate ngenza okusanga nga teriiwo. Poliisi n'egamba kale tuwe ndagamuntu yo otuwe simanya biki otuwe ne ku ssente. Olina oteeka ssente z'amafuta mu mmotoka ya poliisi ogenda okufufuggaza ssente n'oteekamu ate n'abapoliisi n'obookya. Ogenda okumaliriza ng'olunaku luzibye nga piki yo terabise nga baagibba bali Busia ku booda oba nga balina muno mu Kampala mwe bali nga piki eri wali eri katugenze ng'eri wali oba Katwe bagitemyemu sipeeya oba ng'eri walala Busega ng'eyo nga bagitemyemu sipeeya. Naye muganda wange ekintu ekikwatagana ne bajjajja n'ekintu ekikwatagana n'eddogo teryagala kumanya. Oba obbye ggwe n'oddukira wa? Oba obbye ggwe n'oddukira mu kyalo okomawo ate wekka ggwe weereeta. Kati kambabuulire kino. Mulaba bano abantu abasinga obungi basanga be babba ne baloga bakomawo bokka. Eddogo libasika ne libajja eyo yonna gye baba beekwese ne bajja bokka nga beekulula. Bajja batambula. Omuntu asobola okubba n'addukira emukono. Atambuza ebigere okuva mukono ng'eddogo limuliko mpaka eno gye yabbye. Katugamba abbidde addukidde mukono naye nga yabbye kajjansi. Ajja atambuza bigere mpaka bw'atuuka gye yabbye. Ozannya n'okuzannya. Naye lwakuba nti buli omu yandiyagadde okuba nti yeekuuma mu ngeri bw'eti, bajjajja ne baba nga basobola okumukuumira ebintu bye. Ne muganda wange bajjajja abakola nabo tebalabika. Bannange amazima googerwe naye bajjajja abakola tebalabika. Bajjajja tebalabika bannange. Bajjajja abakola tebalabika. Ago ge mazima. Tebalabika. Abantu nga baliyo balina obulumi. Abantu nga baliyo balina obulumi. Balidde ssente zaabwe. Simanya kojja, simanya taata, simanya maama. Ate ne bamala ne babakyawa. Okimanyi nti omuntu akulira ekintu kyo n'amala ate gwe gwafuula omubi. Omuntu n'agera ku makya n'akulira ssente zo. Ate n'ayagala ataakuloge. Ate n'ayagala akuttire ku kyeyo. Naye ng'olwedde yakulira ssente zo. Abaana bali ku byeyo bakaaba babonaabona. Mubaliridde ssente zaabwe. Lwakuba nti kale Katonda akola naye mbabuulire. Ya Katonda birwawo kati abantu bakyagamba nkukwasizza Katonda. Omuntu omukwasizza Katonda nga bw'alya. Nga bw'alya. Nze era siina munze omuntu enayina nga bakubbi. Sisobola kera kumakya kuvumirira kikolwa. Kyakuba nti otuusizza omuntu oyo ku kintu ekyo kyaba atuuseeko. Kuki? Nga lwaki nkunenya? Ng'omanyi obulumi bw'oyitamu oba bw'oba oyiseemu okubanga ofunye ekintu ekyo oyo omuntu kyaba azannyirako. Obumanyi?
oli omuntu alyoka abeera awo alyoka atandika okuzanyira ku ntuuyo zo oli atandika okuzanyira ku ntuuyo zo naye nga gwe oyise mu ttanuulu so bw'oba nga bakukutte engobbye nga gwe tosobola keera ku makya genda kukola muganda wange kabakuloge olidde ssente za munno azikuteresezza oziridde ate oyagadde okumutira ku kyeyo oba okyegera ekintu ekyo. Nina ne sitole gye ngenda okubaleetera nina sitole ya nkuba kyo gye ngenda okubaleetera in fact olunaku olw'enkya mukakase nti abantu bazibu nnyo abantu babi omuntu se baakulira ssente n'ayagala taakutte naye eno ensi kati bwe yafuuka spiritual bw'obanga toli spiritual mweno Uganda gye tulimu muganda wange olina okuba spiritual kubanga ne Katonda ali spiritual olina okuba spiritual kuba ne Katonda ali spiritual Katonda mwoyo tuli mu nsi ya mwoyo gye tutambuliramu kati gwe boddaawo nodda simanya biki bikoze bitya ojja kukaabanga buli lunaku nze nkubuulira muve ku bantu mulekerawo okubba bavubuka mmwe mugende mukole kati sooka otunuulire ono simanya kigozi waakola ate wayagala okubba bakuwadde omulimu kola ate owankawanka gwolooza buli muntu abba mubba gwolooza buli muntu abbika abantu abasinga obungi tebabbika abantu tebakyabbika abantu balina ebintu beeganga beekuuma emwanyi z'omusajja ozibbye ne banno muzitutte omusajja abalozi kati wuuyo bw'ofaanana oluusi olina famire olina abaana nga balaba taata waabwe ku social media tagala yabbye emmwanyi kati oba ebinaamuvaako anaabatunuulira atya bw'abanga alina omukazi oba anaabatunuulira atya abafamire ye nti akasajja kadde kanzise ozannya n'okuzannya n'edduniya eno naye nga gwe buli kisiba omanyi nti okyabba ng'okyalemedde mu bubbi weesibe ebbiri obulamu bwo buli mu matigga nze nkubuulira gwoba ng'okyabba abantu kati baatabuka poliisi baagibuuka tebayamba poliisi teyamba teyina amakulu olaba ne bakwata abantu kiro n'abapoliisi ekiro beenyigira mu babbi abapoliisi abamu ekiro beenyigira mu babbi so kati n'olwekyo omuntu atukesa n'agamba owange banzibye naye munnange kaŋŋende mu bajjajja kyaka jjajja ababbi ebintu byange njagala bakomewo nga baavula ate munnange bajjajja kyobagamba kye bakola osobola okugamba omuntu eyakubbye nti njagala afe ne babba emmotoka n'afa mbusemanya njagala akomewo ng'ayavula najja ng'ayavula njagala agwe eddalu n'agwa eddalu njagala gwe kyowulira ky'oyagala bajjajja bo batuuka naye bajjajja abakola mmwe mubajja ludda wa bajjajja abakola mubajja ludda wa bajjajja abasinga obungi nga bafere so byebyo ebiri ku sayidi eyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mbaagala nnyo omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba stay blessed peace and love